amagezi obukkakkamu n'obukwatampola Bobi Wine bw'alina bwe bumufudde omukulembeze ow'enjawulo. Sooka olabe ka vidiyo kano olyoke okakase nti omusajja ono asobola okuvamu omukulembeze ow'ekyasa. Nga 3 Desemba ne batuyoola fenna banange babaza mu komera ba Edi Banubya n'abalala paka emyezi 7 nga giyiseewo gye banzaka abakulembeze abamu ne babaleka waawo. Nga meka? Nga 3 Desemba. Naye nga 2 January wali wayiseewo ennaku meka? Wali wayiseewo ennaku meka? 3. Nga 2 January abamu ku bakulembeze abandi ku Lusegere baali mu meeting ne Museveni nga bateesa. Yensonga lwaki mbagamba baganda bange mubeere ba mazima. Ekifo kye baalimu nga bateesa baali bakiyita Chobe Lodge. Sijja babuulira baani naye nkakasa engeri gye njogedde ekifo bo wakitegedde nti nakimanya. Mu kusooka okulaba vidiyo eno saagiwadde budde bumala naye ne ŋŋamba kanzireyo ngiwulirize. Bwe namuwulirizza nange ne nfumiitiriza ne nzijukira nti mu kukwata Banubyaniri ba Edi Mutwe Kalangala n'empuuga yaliwo. Naye ne neebuuza mpuuga yavaawo atya? Ekyo tetwakiwabudde kukirowoozaako. Ekyo ne kiggwa. Nga bakwata Bobi Wine ku kisaawe Entebbe bwe bamukwatira ku nnyonyi. Mpuuga alina ebintu bye yakola, abaana ne bavaayo ne bamwogerako. Ne tusirika. Kaakati Bobi Wine mu magezi ge n'obugumiikiriza yamuwa second chance. After even okumanya nti baagenda ne basisinkana Museveni ekyobe. N'amuwa obwaloopu sinakindi n'amuwa obwakamisona. Ng'ebyo byonna Bobi Wine alindirira akwatire empuuga mu katego amukwate lubona nga ne bw'anaavaayo n'amugoba tewali agenda kwekwasa nti agobye munne nti empuuga tagenda kufuna sympathy yonna okuva eri omuntu yenna era Kyagulanyi nti tagenda kunenyezebwa lwaki akikoze kubanga biri mwali badde mugamba nti yakikolera ku hiyase nti talina bujulizi. Naye omusajja yagumiikiriza, omusajja n'awa munne second chance ng'alowooza oba oli awo aneetereeza paka olw'ebitaano bwe lwabaluka kwe kugamba kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Amazima gennyini bw'atabeera mukulembeze wanjawulo mpuugawo wennyini baali badde bakurashingirawo. Kyagulanyi olwalivuddeyo yali badde atandikirawo kukuba mpuuga naye yamugumiikiriza n'amuwa obudde obumala okukkakkana mpuuga nga atomedde. Kabuuzo katono nnyo eri gwandaba. Singa abadde ggwe nga gwe Kyagulanyi n'olaba mpuuga ng'akukoza ebyo waali badde okola ki? Yakimanya dda naye yakulaga yasirika notantiiru mpuuga lwe yatomera ku 5 n'alyoka avaayo n'amukuba. Era abadde tayogerangako bino ebintu byonna yadde n'awantu n'awamu. Kyova olaba nze mutenda amagezi, mutenda obugumiikiriza, mutenda okuba omukulembeze ow'enjawulo. Akuume atakumira mpeera bampitaliyo 256. Weebale nnyo okungoberera.